decoy kali kanyewa lwaki chairman Nyanzi mukalwaka wedde twaku defending wano nga abantu bakupinpointinga abantu bokusunga mulumwe nti watondanga kadi za national platform no nerinya president no ninyere kibiina netusirika ntuve ku defendinga kuba twasaba abantu obujulizi abantu bati okubogera kubanga abantu kugulwa bamanyi nti bwenna yogera bagenda kungoba ku kitebe abantu bagana okuleta obujulizi nenga mu inbox bogera Nyanzi kyekizibu kati mukulu center mu Nyanzi Fred emyaka gyoli no singa Robert Kyagulanyi center mu bukulu kubanga president mutowo na yo fuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa muganda wo kino nkyogera chairman Nyanzi center mu Fred ofuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa Kyagulanyi center mu muganda wo chairman Nyanzi ofuse omuziziko mu kukyusa okujjako mu 7 mu gwanga Uganda okolerani. That's the question. Chairman Nyanzi president agenda kujjako gambe no eri abantu abakutya mu kubanga oli Muganda president eyo category sigirimu good enough omanyi nkumanyi ebyofuzi bya Kampala Central mbadde emyaka 30 mbimanyi manyi gwane tubadde tukuterayo akabega kubanga oli Muganda president era akalwaka wedde twagamba nti katukusiriikirire nti ojja kutereeza wabula oganye oli selfish no history wokuba nti wali wa NRM we are less concerned about that but we thought that you are going to change but you haven't yet changed. You still working with Museveni indirectly to block the victory of Ugandans. President ajja bikugamba abagala okujja ku kitebe tebajja bikugamba nzengambe kugambe bamanya bampita lumbuye kinanjo kyankimize tusimbudde nga bwe nkusomedde nti akalulu akawedde wesimba mu Kampala Central no jamu abaana bonna ba commander ne ba fighters no bajja mu position zaabwe no simba wa abantu ababo ng'ekigendererwa lwakyo mbu bano bagenda kuyambako okuŋŋaanya DRA forms zo mu Kampala Central wawangula DRA forms za president officer mu Kampala Central buli mwana yenna eyali afunye ekifo mu Kampala Central agenda kwesimba nga badayihadi bafayita watandika obajjamu technically ng'okoze oyo chairman Nyanzi bamukaliddemu era ndowooza bajjeyo bwino bagamba mbu y'omu kwabo abantu abatandise okuba nga balemesa ba foot soldiers okuba nga beesimbawo mbu y'omu kwabo bagamba nti ekyo ekifo kirekere gundi gwegenda mu kino togenda kisobola ate kampeni nzibu biriwo ebiti mbu si bigambo byange nga wobuulidde agambe mbu abikola lwakuba nti mutowo ye president mbu teri asobola mugambako bamukiya naye ye kamugambeko ate munange byonna nga bigenda mu maaso omwana avuddeyo n'alambulula ensonga n'agamba abantu mwe mukiremeddeko mbu abaganda nti naye mu butuufu w'otunulamu mu bantu bonna abakoze effujjo mu Buganda balina amanya g'Abaganda era wano tuzze nga tubalamye nga tumanyi Baganda naye tugenza okwesanga abasinga obungi Banyarwanda abasinga mutandise okugamba abaganda munnanga abantu bano si Baganda seeguya abasinga obungi gwe bamanyi nga Kayibanda yakola emmengo Kayibanda yatuuka okuwasa embaga abakulu ebikonge by'emmengo byonna ne bigenda ku mukolo gwe esaawa zino bwe twakakitegeera ng'atandise okusoloza bannaabalundi nga munnange si Muganda nga musajja mulundi mukasambidde esaawa zino bwe yakalayira mu lulimi Olunyarwanda ng'agamba kati nze nfunye ennono n'obuvo bwange obwali bwabula nga musajja kukakasa nti musajja Munyarwanda naye waba akoze bino ebintu bye nga mugamba bannange abasajja Baganda bannange nedda nina wano n'ebintu binatuuka n'entunuulira n'eŋŋamba yi muwala wa Sam Kuteesa bamuyita Shatis Musherure yagattako erinnya Namatovu si kibi kino nkirese ng'example n'agattako erinnya Namatovu Muganda Banamatovu beddira ngabi kati omuntu ono waba akugambye nti ye Shatis Musherure
gwakola ekintu nga mugamba abaganda namatovu avudde mugana munnange ng'ate ennono ye si bweri tunuulira abaana abasiga simanyi nze Mathiyasi ogenda okunoonyereza nga n'erinnya Nsamba yeeteekako tteeke ng'alina gye yava ogenda okutunuulira nze Mathiyasi eri erinnya Wasemba n'akuteerayo Nsamba wanakuteeddeyo ye Mathiyasi wali akuteeddewo Nsamba gwe n'ogamba kakati abaganda nedda abasajja bano mutandika okubanoonyerezaako ovo n'obuddo ebyo ebintu byava dda mwami Museveni we yali mu lutalo yali yeeyita mwami Kasimu nga ye Kasimu omu bwe yafa baali bamuyita Shabani Pantaliza ne bamuziika mu keesi abantu bagamba ye Shabani bamuziika batya mu keesi nga si ye nnono yo y'obusiraamu alina eyiye naye kati eno yegiteekako nga alina gy'agenda alina kozesa kino kati je n'Omuseveni nga ye Kasimu mukulu we bamuyita Salimu kakati Salimu ono si musajja musiraamu naye bakozesanga ekintu ekyo okubaako kye baagala okubaako goolo gye batuusa nyina wano omuyimbi omulungi ennyo gwe Masaka awo alina amannya aga ng'oggyeko erya Edirisa osobola okuŋŋambalira erinnya eddala aba yeddira ki naye wabaako kyeyogedde nga muga bannange Edirisa nti musiraamu lina eddala aba yeddira ki essaawa zino we ntunuulira ekiri mu Busoga kuliko Amongo ne Rebecca Litwala Kadaga Abasoga ebanalonda Amongo aba mu Teeso gwa Teeso sub-region singa balonda Amongo n'atandika okubakola ebyekisiru bajja kugamba abasoga naye nga beerabidde nti Amongo wanaakwata erinnya ne yeeteekako oba n'abirye mu Basoga nga bagamba Musoga Amongo n'abirye Amongo Anita nga bagamba Abasoga kati nga batandika okubulasiringa nga tebamanyi nti neeno mu Buganda kati Bamongo beeno be bano Bansamba Baseguya Bamukasa kati bwe twakakitegeera kati so mwaniriza mulekamu otherwise we shall crush those Baganda we shall cross those enemy as we did the first time ensonga yandiba migumba eddene nnyo abantu muzze nga mubiraba era mujja bitegeera luvannyuma nnyo ndowooza mugguka amaaso nga tuvuddeko etudde ku nsonga y'abaana abalenzi abalabiseeko mu bujoozi obwa yero nga batogomya abantu waneno mu ggwanga Uganda abantu boogedde ku nsonga eyo era kankutwala mpolampola naye Damulira yali mu kintu ekyo mwana bageto yuti n'abayuti b'Essakala boyi muzuukuke zino nsobi ze batukozesa guno si mukwano akwagala takuwa buyinza bumenya mateeka bwebera nga geto structure gye baleese mu geto structure gye baleese kutuwa immunity eri obuzibu emisango fe tukole tumenye amateeka ngo yetwagala wallahi ogwo si mukwano bakimanyire ddala bulungi boyi tulina talanta bakimanyi yefe bayimbi fe bakubiba bikonde fe baddusi n'okusomako abasinga obungi twasomako eyo mugero gye tuli boyi waliyo talanta mpitirivu lwaki tebasula talanta zaffe mwana era lwaki kati boyi lwe basitulabamu omugaso babadde nga boyi nga ffe tubeera ku dduka buli kaseera buloko wange oli mu yuti gwe obeera target ya operation lwaki kati boyi bakuwa obuyinza obumenya amateeka batulumisizza yala boyi batwera tebatulinako boyi kala ate bagala boyi baluseke bannaffe boyi ate be tubatukubagana nabo okuba munno boyi nga mwenna enjala ebaluma boyi si mirembe tebyaliwo luli lwaki kati tunuulira ni lasta tunuulira ni gwokolera tunuulira gwokolera akusinga myaka emeka age difference tunuulire Geto youth nonno abasinga bo tebalina na kaadi nti oba balonda naye lwakuba nti bano abakozesa abantu ne balaba nti ba youth babambaziza ezo t-shirt za yero ne bayitamu tibalage nti balina ki support aba baana ba youth ba geto era nga wetugambye nti omukulu Damulira yagendayo n'abakuŋŋaanya n'abawaayo ekitwalo abaana abeeyogeredde ekitwalo ne bakuwa ne t-shirt eyo n'oyambala awo nno ne bayikola ki ne bagenda ku mission
naye ekyewuunyisa abaana abo tebalonda era tebalina bululu naye just babateekayo kutogomya Bannayuganda. Era ono kyabagambye nti mwebeerere mu ffenna tulina enjala naye wakirinoonya ssente mu minizi eziriyo okusinga okutogomya Munnayuganda ate nga olunaku olw'enkya yeyandibadde akuyamba. Vidiyo eno eraga abavubuka abambadde t-shirt za NRM nga bagenda ku street nga bakuba abantu ku lunaku President Museveni lwe yali agenda okuggyayo empapula eziraga nti ate alina interest yeesimbawo ku kibiina kya NRM. Soko girabeko. Ekikolwa kino kiri unfortunate ninga ate kisobola okubeera avoidable singa abakulembeze basalawo okukolera abantu ebintu ebituufu. Ekisooka obuzzi bw'emisango nze nzikirizibwa nti bukolebwa ebintu bisatu. Ekisooka waliwo omuntu ng'ayina muze nga gwe muze baamuzaala nagwo, ne wabaawo omuntu ow'okubiri nga ye ali influenced. Ekireetera omuntu okubeera influenced kwe kulaba nti Kasirye nga yakikola ne batamugambako. Kyetimu ne kuwemula n'okuvuma abantu wano. Gundi nga akikola ne batamugambako nange kanvume. Oyo aba tazze lwa muze, aba azze lwa influence. Ekyokusatu ne wabaawo embeera. Oli n'akeera ku makya nabba ng'ekimubbisizza mbeera. Batunyumizanga omuvubuka yagenda mu restaurant n'asaba emmere, n'asaba juice, n'asaba buli kimu. Bw'amala okulya n'abwegera ne yeebaka ku mmeeza bw'ati n'agamba ke mmaze okukkuta. At least munzise emiggo badde sobola kukkiriza kufa njala. Kati oyo aba teyali muyaye nti ayagala okubba emmere naye embeera yamutuusaawo. Okitegeera bino byonna bye twogerako gavumenti oba abatukulembera balina obuyinza obubiyimiriza. Omuze guno singa okwata ow'omuze ono n'omuyisa bubi oba n'omusiba oba n'omuwa ekibonerezo ekimugwana, ono omulala tajja kubeera influenced kubanga akimanyi ekyo bw'akikola kiriko akalipo. Okitegeera kati n'omanya nti abateekeddwa okujja by influence obasazeeko kuba okutte ku w'omuze. Kati ono ow'embeera abakulembeze mulekerawo okujjukiranga abavubuka mu biseera by'akalulu. Options nyingi weeziri ezisobola okuyamba okukuza eggwanga lino. Twogedde ku by'obulambuzi, twogedde ku ICT, twogedde ku bintu bingi naye zonna zisigadde street talks ezisobola okuleetera abantu okuba nga babeerako mu mbeera ennungi n'okuba nga babaamu n'akasente. Mwe munalowooza ng'obbakuŋŋaanya mubambaze t-shirt z'ebibiina byammwe mu biseera by'obululu bagenda kubaswaza. Ebyobufuzi bisaana okujjamu abantu nga bateekeddwa nga bali trained. Omuntu alina enjala, omuntu alina emizeegye, omuntu alina influences ze tasobola kujja nga ali soba mu activity ng'eno agenda mmaliriza akola ki? Agenda mmaliriza akuswaza. Mulekeranga okuddayo eri abavubuka bano nga muddayo mu biseera by'akalulu nga mubeetaaga nga tobamanyi tamanyi agenda ya kibiina kyo, tekirina kye kyali kimuyambye nga talina n'attachment yo katalina nansonga lwaki yandibadde akiprotectinga. Gete eyo giraba basobola okukeera ku makya omuyimbi n'ategeka ekivvulu ne boogera nawo ne babagamba kino ekivvulu kyaffe temukolerawo effujjo ne batalikolerawo lwaki. Baba bakkiriza nti ddala omuntu ono abagattako. Naye kati mwe bannabyabufuzi abajja gye muli gye bali ku ssaawa esembayo nga mubeetaaze bwetaazi kiba tekisobola kukola ki? Kiba tekisobola kukola. Mufenga ku baana bano bife ebiseera by'akalulu. Nti abaana bano just bali mu bakozesa fe meantime kubanga bajja kuba babeetaagamu mu kalulu kano kokka. Akalulu we kaggwa tebajja kuddamu banoonya, tebajja kuddamu kumanya bali mu mbeera ki, mulowooza kiki ekigenda okuddirira. Kubanga tebabayambye. Bano abaana beetaaga kuyambibwa batya singa babadde baba bateekamu kintu nti bakole baba bayigiriza bintu mukole kino kibasobola okuba nga bajjamu akasente. Naye just obakuŋŋaanyizza n'obawa ekitwalo obambaziza t-shirt za yero nobagamba mulumbe street mugende mwanirize kiwedde. Kakati akalulu kanaaba kawedde bajja kuddayo basigalire mu mbeera eyo. Kiki ekinaddirira era bajja kutogomya abantu ate nga mmwe kennyini mubataddemu. Eyo tuvuddeyo. DNA z'abaana ba Honorable Sseggenya Muhammad zaakomyewo naye nga amawulire agaliwo gali nti twakonfaminze abaana bali bana ku baana 9 be twalabako. Abaana bali bana bokka
aba Honorable Segirinya Muhammad abaana abataano ekyuma kyabawandudde nga kwe kuliko ne baby abantu gwe bawakana era abantu batunulira ne bagamba neddo oyo tekisoboka oyo naye kyamuwandudde. Mu mawulire ge tulinawo tweyongedde okutya ekitonde ekikazi ogenda kumbuza lwaki munansonyiwanga bawadde leeti abagategedde mwagategedde. Honorable Muhammad Segirinya the late rest in peace ku baana 9 be yalina DNA results zifulumye nga inako abaana 4 kitegeeza abataano si babe okuli n'omwana asembayo. Oba mpulidde abaana 9 ayinako 4 abataano si babe okuli n'omuto asembayo kitegeeza ne Nagirinya agendedde mu lubu olwo. Naye ate nayo bagamba nti abasembayo si babe kisobola okukkirizikika. Olw'ensonga omusajja ali mulwadde for over 3 years yali tasobola funisa mukazi lubuto. Abaana 9 n'abasembayo si babe last born si uwe. Fear women. Bano ba pretty fear women. Byebyo kakati abakyala abaali bavuddeyo kubanga bakomplaininga ndowooza kati bagenda kubaanukula nga basinzira ku DNA results zino bajja kujjamu abana ab'omugenzi kakati abataano bamama baabwe beesootinge bafune bataata abatuufu. Kino kinzijukiza saga waliwo saga eyaliwo omunamawulire omu yafa yali munene wanene mu ggwanga Uganda. Kakati munamawulire oyo we yafa n'agamba nti yali yeeyama n'agamba bannange wenfanga temunteekanga mu mawulire nga yagamba ne bannamawulire banne tebannange temunteekanga mu mawulire. Naye we yamala okufa munnange waliwo omukyala eyali mu maka oyo yali alina omwana w'obulenzi nga ye first born yali namusezi senior 3 around there nga munnamawulire ono yali alina abaana bangi nga kuliko n'abakulu abakola. Kakati munnange ono mama yali mu maka ne bagamba omwana we yabeera omusika abo be batandika olutalo twagala DNA nga mwe mulina oyo omuto gwe baali bawadde mbu ye musika twagala DNA. Munnange okugenda okukola DNA basanga n'ono abadde yeekalakaasa gwe baali bawaayo mbu ye musika mama yali mu maka nga naye si wa mwami oyo. So ebintu si byangu. Nga tweyongerayo era mu mawulire ag'enjawulo ate kyali tutunulira ensonga omwami avuddeyo kubanga akulambulira eryanyi erisuukiridde n'abantu abamu nga bali mu gavumenti abaleseewo esasage etagenda eri abantu abakulu kuba abantu abakulu be balina obuyinza lwakuba nti no desperate times call for desperate measures naye kyali kibanyumira nnyo ng'ekifaananyi ekyo kivuddeyo ng'abaana bali mu uniform za NUP naye empisa zetulwanya okulaba nga twolesa kituuse mu mbeera kati nga balina okukozesa abaana batuuke n'okwambala uniform ez'ekisinde ekirala naye era bakoleremu effujjo era ekifaananyi ekyo kisobole okuvaayo nti abavubuka tebannatuuka kwefuga abavubuka tebannatuuka kutambuza nsi kugizza mu maaso. Kyovola babakulembeze bonna abakadde babalemeza mu byobufuzi bamaama kadaaga bakyaliwo Honorable Moses Ali tebayina gye balaga n'abaali mu retirement batumukunde bonna babakomyawo kati amaanyi tebaagala kugaddiza abavubuka n'abo abakulembeze abapya kuba abakulembeze abapya tuli radical ate nga tutambulira ku mazima obeera wakiri n'abakulembeze abakadde bosobola okukompromisinga kyovola babatuwaanira tibalina experience babateekateeka be bategeera eggwanga lyabwe. Obuzibu bwe tulina abasajja bano akazanyo ke bazannya ye akozesa muganda wo okkuba ekintu kyo kyennyini kati era olaba abavubuka bagezaako okwerwanako bejje mu buddu era bakozesa bavubuka bannaabwe okubakuba gwe bw'ovaayo okikirire ng'oli wa ggwanga limu era bakozesa gwa ggwanga lyeryo aveeyo akukube ako kakodiyo era y'ensonga lwaki bantu bangi bamaliriza nga bavumagana nnyo Abaganda tituli bankwe Abaganda tetwewagira ng'abantu naye nga g'amazima ne bwe bandibadde bakyoli nga bwe badde bavuganya ku gavumenti eno era bandifunyeyo abakyoli abagikuba
kati problem iliwo nti Abaganda beetabe nnyo mu politics n'okuvuganya gavumenti ebbanga lyonna okutandikira ku Muzeeyi Kawanga Ssemwogerere ne babanga akakodi yako kayina kukola ku muganda munne. It's all propaganda created by the ruling regime. Gwe bw'oba owakana nze olunaku lwajjo nabadde mu lukiiko n'abakuulira eggombolola eri waffe eno emukono nga kugasse n'abataka ab'ekitundu neera baakonye ku nsonga y'emu yannumye na nnyo nti Mengo eyagala kwongera ssente mu bavubuka nakulaba nti abavubuka beekulaakulanye naye obuzibu balina ku bavubuka mbu kubo bengeri gye batulabamu abavubuka babbi abavubuka banywi banjaga abavubuka tebaagala kukola. Imagine abakulu era natuse ne bagamba naye bannange namwe abafa abandi badde batuwa obuddamu wakati mu kuteekako ebigambo eby'obulimba namwe mubikkiririzaamu. Ekituufu twagala okukola, ekituufu tetuli babbi, ekituufu tetuli banywi banjaga. Mwe abafu mwandibadde musooka ne mukikkiriza ekyo naye era ogenda okulaba ng'era n'omuntu era ayogedde oluusi nga naye kennyini ayina ensonga ze era naye kennyini ng'ali mu byabufuzi naye mukulembeze era naye nga tayagala kuva mu kifo kye era naye ng'ayinamu ekifaananyi nti tewali n'omu gw'alaba mutuufu ayinza musikira mu ekyo ekifo waali. Tukyalina olugendo lunene naye nze nsigala ngamba abantu tulina kwekkiririzaamu. Tuli ku NCK TV ate weerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu nja kubanga amawulire nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna woli wonna wasinzidde sigala naffe tovaawo.